BYOLABA. BYOLABA BYENDABA. Katukuwe byetulaba otuwe byolaba okwetoolola ensi yonna tulowolereza tulowooza nti ensi nti bweri amaaso gatume wala nenabwe gye tukoolekeza bwe tukuwa tubijja wala akanyomero BYOLABA BYENDABA mu evening drive ne Lubowa akutuusibwako Headaid awonye omutwe mbagirawo akola ku mayina agaluma omugongo eningo n'omusuuda Rinse Fresh kirungo eky'obulezi obwaife obw'obutonde ekinaasa mu kanwa. Rinse Fresh alimu ebirungo eby'obutonde ebirwanisa omuuka omubi okuva mu kanwa n'okukuuma amaino n'ekibuno kyo nga biramu. Kakati kasowulira ng'omutwe kubobba ebinyo bikuluma n'omutwe omugongo weyambise Headaid bwe batuusa akanyomero kaffe aka BYOLABA BYENDABA buli owagira Headaid oba owagiridde akanyomero kano BYOLABA BYENDABA pink mu kala oval shape ng'asabikiddwa mu papula akeeru. Kati nno ne Rinse Fresh mouthwash. Rinse kibala kya butonde oba ddagala lya butonde eriyamba okugyamu oluso olubi mu kamwa n'okutereeza ebibuno byo. Bakayita ka Rinse genda bugenzi bakaye oba tomanyi linnyo ga Rinse naye nga Rinse Fresh mouthwash. Bannaffe aba Midworld Pharma Africa Limited be bakola akantu kana. Genda mu pharmacy oba drug shop ofunika Rinse Fresh mouthwash. Olukiiko olugenda maaso olwa NAM mu Uganda. NAM ono yagenda okutandika waliwo olutalo olwa Korean War. Abakoreya bali balwanagana South ne North. Kakati wano wasinzira ensi ezaali zirwanirira obwetwaze obw'amawanga aga Africa ne Asia. Yasobola kuba Afro-Asia mu 1955 basooka ne batuula mu kaawo mwe mwava non-aligned movement. Eno nno okusooka olukiiko olwa non-aligned movement luli olwasookera ddala lwali mbandanga ekitegeera mu 1955 batula bandanga bandanga gye batuula eyo bwe batuula eyo mu Singapore ne boogerezaamu ko ne boogerezaamu oluvannyuma we wazaala non-aligned movement era bano ne batuula era nga eyatuuzaawo yali president wa Yugoslavia Josip Broz Tito, mwalimu India Prime Minister Jawaharlal Nehru, President Gamal Abdel Nasser owa Egypt, owa Ghana Kwame Nkrumah, n'owa Indonesia President Sukarno. Bano nno batuula mu lukiiko olwa non-aligned movement olwatandika oba olwasooka. Kakati luno waliwo Cold War wakati wa West ne East. Era nga wano bwemba otegereze nnyo USSR bali bagirwanisa bubi nnyo. America ne Bungereza, Spain naye yali mu kintu ekyo. Kakati waliwo olutalo wakati wa capitalism ne socialism. Capitalism ne socialism. Obo inzo chita communism. So kati waliwo olutalo baani abawagira communism baani aba capitalism. Kakati bano mu Bandang Conference, the Asian African Conference yakwenda 5 yali mu April. Era nga mawanga 29 aga Asia ne Africa gatula mbandang Indonesia munasonyiwa batula mbandang Indonesia okubanga boogerezeganya ku nsonga ezo era n'okulaba mu nsi empya bana batya. So kati Cold War bwete bwe yali okwekulaakulanya mu byensimbi oba mu byekwezimba mu byenfuna n'okugezaako kulwanirira amawanga. Kati Uganda yali tenna kukiyingira. Okimanyi Uganda yayingira mu 19 Uganda okuyingira yayingira ensi yaffe ya Uganda yayingira mu 1964 okuyingira NAM nefuuka member. Okitegera naye nga tugambe nti wano waliwo olutalo wakati wa communism ne capitalism.
So entula zitandika okutuula era bakola nnyo okulwanisa abafuzi b'amatwale mu biseera ebyo naye nga jjukira ndi nkome kuluma n'ensi ezisinga ez'abawarabu zaali zeegatta dda era zaaliyo mu Indonesia olwo President Tito wa Yugoslavia bwe yali chairman. Bamembers bali 12 era nga batambuliza principles eza Bandang principles mwe batambulira okumpola mpola. Kakati no mulimu bamembers 12 kijja kwewunyisa nti batula mu Washington ekitebe kyabwe kiri mu Washington. America baba kati ba observers bali 17 ensi ziri observinga osegeera ezetegereza omulimu guno gutambula gutya ne organization eri emu yokka. Kakati ekigendererwa ki? Okusooka bali baga kuteekawo kwetwala ku mawanga atana kwetwala aga Asia na Africa gabiri magumu babataase ku mawanga aga kirimanyi agali gafuuse ekizibu era okugezaako bataasa n'okubeezaawo obwetwaze bwabwe. Olidde ebigendererwa ebyo okubeezaawo obwetwaze bwabwe. So kati bano batandikira kakati wandi wali kati bazze omulama gwa Uganda tewali n'omu agenda kusigala mabega fenna tutambulira wamu omulama gwa Naamu gweriko mu Uganda. So ebintu ebizze bitambula kati bwe bizze nga bitambula bano abasajja aba opposition omulikiza Besigye ensebo ne Kyagulanyi Ssentamu nkuwulira ne bagamba nti opportunity ze jukati ba president 20 batuuse dda mwebali abagenda okweta mu lukiiko lwe mbagambyeko lwa G77 ate ng'ogyeko Naamu era waliwo olukiiko olwa G77 olugenda okutula mu Uganda. Luno olukiiko lulimu amawanga agawerera ddala kumbi 13 n'ekintu abagenda okukola ki abagenda okujja okitegeera. So luli mu Kampala muno bano nno bo batunuliramu okwekulaakulanya ensi mu katale ak'ensi yonna n'ebisalibwawo bibenga bikwata ku nga tewali kyekubirira mu bisalibwawo mu nsi yonna n'ogezaako nnyo okulanga bateekawo ekigere eky'amaanyi mu kulanga nti ensi zisubulagana mu mirembe n'okuteekawo n'okugumiza ebitongole eby'ensi yonna okuba nti biwa omukisa mu ngeri y'enkola ey'ebintu policies naye nga batambulira mu framework eya United Nations. Okitegedde ekintu ekyo? So kati batambulira awo ensi eziri mu G77 ziri 134 India mweri China, Indonesia, Pakistan, Nigeria, Brazil, Bangladesh, Ethiopia, Philippines, Egypt, India, Congo, Vietnam, Iran, Thailand. Ensi nyingi ezirimu omwo naye nga zirwanirira ddembe lya byanfuna n'okulaba nti ebisalibwawo mu nsi bisalibwawo mu bwenkanya n'amateeka agateekebwawo tegasosola. Katugenze mu G7. So ba president ya 20 wenjogerera batuuse muki mu Uganda. Kakati G77 weri Naamu njinyonyodde naye kuki weri eri yalimu okwetwala eno erimu nnyo policy enkola n'okulaakulana oba abantu bakitegedde kati nkuwulira Naamu ne G77 enjawulo eriwo. Kakati America batunuulidde nnyo ekintu kino G77 ne Naamu ensi zikooye zituntuza otegedde nkuwulira zitaddewo ekyazo nazo zitambulire okwo ne America ekulaga nti bali under UN bonna kati ekitebe kya G77 ne Naamu byonna biri mu nsi ki so kakati Bobi Wine ne Besigye balabye omukisa kyovola abaduumidde nti abantu bagende ekya ku nguudo balage obutali bumativu bwabwe eri abagenyi abakoze eki
nti bannange muzze naye no mu Uganda kyokya. Kaakati poliisi erabudde buli agenda okujja ku luguudo enkya ave waka ng'akoze eki ng'alaamye. Kyekigambo kye njokukozesa ekyangu kubanga nkimanyi. I can predict enkya amaka ga Besigye n'abakulembeze banayafuzi bagenda gasalako kubanga bano bo bagamba kati ekizze tufune omukisa okwekalakaasa. Bannayuganda baveeyo. Ekibuuzo kiri nti Saabayeekera Commander in Chief ebyo anaabiwulira 001 first citizen of Uganda eyali mu nsiko emyaka 5 afuze Uganda emyaka 38 nga 26 agenda kuba wakitaka mu kibuga eky'Ejjinja nga bakuza olunaku lwa NRM. Ebyo anaabiwulira Liberation Day agenda bakkiriza okwekalakaasa. Kibuuzo wakati wonambe. So Kyagulanyi leero kigambibwa alina amasimu gakubye mu bitundu ebyenjawulo by'eggwanga. Ekitegeera kitokote mu Uganda yonna. Okitegedde Besigye naye ayungudde ttiimu ey'abantu bamukkiririzaamu nabo babagambye bagende enkya batandike okukola ki okwekalakaasa. International community ekoze eki evuddeyo etunudde etunula kinaasoboka ne kisoboke. Okitegeera kigamba abantu balina embavu egenda ku luguudo. Bano bagamba nti omusajja alimba atereza kifaananyi kye. Ebikolwa byakoze mu Uganda bingi. Sente z'Abannayuganda zibbiddwa zikosezza bubi. Bannayuganda bakosezza tebalina bayita mu nguudo ze baziggadde. Tugende twekalakaasi. So kati ebyo nno bye biriwo ku budde buna. Mawulire agamu ge nnina wano gesaagadde kubuusa maaso. Esebo kakati yalukyali ku ebyo. Waliwo sente President Museveni ziyagaye banoonyerezeeko zaabuze. Sente zino baaziwa ziri biliyoni mmeka? Kuba mulimu minisita Musenero alina byakyogerako. Bamugambye nti waliwo sente z'emmwanyi ezirina we zaabulira y'emmwanyi. Sente ezo President agamba sente zino zaalagawa nga tezaakola mirimu gyazo. Naye yadde tuyisa amawulire ago akadde kalabika nga akatuliridde empindi. Sente zino ezigenda mu kitongole eky'emmwanyi. Ekitongole kino eky'emmwanyi bakiyita Coffee Investment Consortium Uganda. Era nga zino ziri wansi wa Minister for Science and Technology Monica Musenero. Kakati zino sente bana abasajja aba opposition biliyoni 37 engeri gye bazigabanyagabanyamu okuyamba abantu b'emmwanyi abali mu mmwanyi business y'emmwanyi tezaatuuka. Biliyoni 30 ojjukira bakwata sente bagali bagala kusomesa bantu kunywa kaawa. Otegedde kakati bano baga nti buno obwavu bwonna obuli mu Uganda ne sente ezibbibwa tulina okugenda kuki kukunoonyereza. Kakati ffe abagezi tutunuulidde olunaku lw'enkya abantu banaagenda ku luguudo oba nasigala waka. Eddakiika ziri 22 ezakayita ku ssaawa 12 ezakawungezi. Awo nno munnaffe n'alima obulungi anyuka